waliwo noono naye katumutwale lumu Nakamatte Evelyn kati ono Nakamatte ekibuzo kye saakitegedde bulungi naye nakireesenga bwe kiri simanyi gwe oyinza okukitegeera. Nakamatte Evelyn abuuza nti Buganda Land Board eyambye etya okukuuma ettaka lya Buganda eri bannannyini lyo n'agamba ndi koko ali koko kalagala. Omukyala Nakamatte yeebala ekibuuzo. Ekibuuzo kye kirungi. Buganda Land Board eyambye etya okukuuma ettaka lya Buganda eri bannyini lyo. Ekyo tukikoze mu ngeri ya mirundi ebiri. Okusooka nnyini yaas akulembedde ye Ssaabasajja Kabaka kubanga ye nannyini mayiro ye nannyini ttaka. Tukoze tutya mbadde mbikoonako mu kwogera kwange okusoose. Tulwanaganye ne balina kigwanyizi ba land grabbers bwe bayeesomye okubba ettaka nga balirwanyisa nga balwanyisa ebyapa bya Kabaka. Tulwanye okukuuma n'okulaga nti ebyapa bya Kabaka bisukkulumu era nti bisaanidde okusigalawo nga biyimiridde olwo bali bannakigwanyiza entuba singa. Tulwanye nabo na buli we balaga bw'oba bakozesa lyanyi tugenze nitukozesa amateeka mpaka we tulwanye ne tusinga ne tudda waggulu w'abo baagadde okubba. Ekyokubiri tunoonyeza ettaka lya Kabaka gye lisangibwa yonna eryo kubanga bannaffe baalituddiza aba gavumenti eya wakati tebaatugamba mbuli lino wano n'ebyapa bino baasirikanga busirisi. Kati ffe twatwala obuvunaanyizibwa ne tunoonya ettaka gye lisangibwa ne tuggula empenda zaalyo ate ne tufuna n'ebyapa okuva mu gavumenti bwe biba nga baali tebabituwadde. So ekyo kibadde kikulu nnyo mu kukuuma n'okutaasa ensalo n'ettaka ly'Obwakabaka. Naye ng'ovudde ku Kabaka kaakati ate awo bannyini lyo abo ab'ebibanja tukoze tutya? Tubawadde omukisa okufuna ebyapa. Tumanyi nti n'ekyapa mu mateeka ga Uganda kisukkulumu nnyo ku bwannannyini bw'ettaka oba ekibanja. Naye ekyo tubawadde omukisa okufuna ebyapa. Abo abatasobodde kufuna byapa tubawadde omukisa okusasula busuulu ng'akabonero akalaga nti obwannannyini kibanja bukuumiddwa. So n'olwekyo tuyambe tutya? Tukkiriza era ne tukuŋŋaanya busuulu okuva mu b'ebibanja. Ekyokusatu abo abalina ebibanja nga tebalina biwandiiko era nabo tubafunidde omukisa ne tubawa omukisa gw'okubawa ebiwandiiko. Tufumiza ebbaluwa ezikakasa obwannannyini kibanja. Ekyo ne tusuubira nakyo kikulu nnyo mu kuyamba. Era ekyokuna bw'obaddewo embeera yonna eyeetaaga okulwanirira ow'ekibanja obanga waliwo amukaayana naye tubayita mu Buganda Land Board era oyo yeewandiisa gwe tumanyi ng'ow'ekibanja tubeera ku ludda lwe. Naye bwe biyitawo ne bigenda mu kkooti nannyini kibanja asobola okuyita aba Buganda Land Board babeere abajulizi be mu nsonga z'enkaayana eyo mu kkooti. Ekyo tukikoze. Mpozi kiyinza okusembyayo ab'Ekyaggwe mukimanyi nti ne minisita yaliko minisita mu gavumenti ya wakati bwe yawamba ebibanja by'abantu lutalo lwali lw'amaanyi nnyo nga abamu abatuusaako n'obulabi. Era awo twasobola okulwanirira abantu mu kkooti ne tusobola okweddiza ettaka eryo ne tuddiza ab'ebibanja.